Tushabe Bernard abadde akulira ku stage ya bodaboda nakasirira video mu nnyanja ya Kabaka oluvalwaye ne balina okusibawo ssente emitwalo 7 nga bwasobola okuwuga n'agimalako ensibi basibya akawungezi konna ku lugulo olebulekera ennyanja ya Kabaka yogayoga kujja mu ngoye nakwebbika ddubi asoose kuwakanira bodaboda oba n'avuga n'abasinga n'abagamba n'amazzi mmanyi okugawuga tugende najja ne banne ndowooza basatu kati ne babeera nga bamukwata ki ne basiba 7 taddewo 7 nono ntaddewo 7 n'agayingira Kabaka abantu babagamba naye tebali afiira wano nga wa wano bonna bava wala ne bajja wano ne baleeta wano naye abantu bano babagamba ennyanja temuyingiramu ne bagaana n'okubafuuza aze nayimirira n'okuyimirira wati ku nnyanja abantu nga bamulaba owaye ndowooza olukaguddemu tasigadde ngulu afudde bufu Beti yamusizza abalese wali ne piki ye okitegeera nga guli mulimu gwe mulambo gyokayanire buno obutwalo bw'okuwakanira kitegerekese nti bwe yatuuse mu makkati g'ennyanja kwe kuubira bani abadde basigadde ku lukalu ng'embeera egayegaye lwatusaira asana bawulireka jambo nabagandi bane basikomye kukiyaga mitwale namwandu abavubuka okusiba ssente oyisobola okusiba ssente mu bintu nga si bya buzibu nga wano owayise wakasala katonda bagenze okulaba nga munnaabwe alwanagana n'amazzi era wano balabe guli kwe kudduka ne pikipiki ne ssente zali zisibiddwawo olw'ebyo byakomye soka kwanguyira piki ng'omulambo guli mu mazzi bigende ebi lwaki balwanira piki ng'omulambo gukyali mu mazzi bajjanga abali mu ki mu muzannyo ate nga tewali asobola kukola ki muyamba abaduzi abaddo nga tebabinkana bavumirira ekikolwa ky'abavubuka abalina amaanyi agakola ate okudda mu kuzannya zaala atusina okutwala obulamu bwabwe asibye nti asobola okuwuga ne basiba emitwalo 7 oli n'asiba 7 kati ono eyafudde babadde bawakana tosobola nsobola amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirira Lukowesikire akisiza nga poliisi benyulidde omulambo gwatushebe n'asaba abavubuka babeere begenza ku bitiri basibako zaala gugiddwayo era ne gutwalibwa mu ggwanika ekkulu ery'omulago. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.